Omulabi waffe omulungi kwaniriza nze Mima Michael Mukisa. Kakati olwo Uncle Mima nga tonalokoka sitaani kiki kyakumanyiko? Omuntu yenna nga tonaba kumanya Katonda obaako gy'oyita bingi by'oyitamu bingi by'oba okola nga luli twawemulanga twayogeranga ebigambo bwe biti nsooka otuwemuliremu munnange ojja kuwemulamu kaakagambo njagala sitaani aswale kkiriza sitaani omuswase. Abooluganda Yesu Kristo yawazibwe kansuubire nate era Mukama abakumye nga muli bulungi. Tubaaniriza wano ku mukutu gwaffe gwa Sermon Index UG My Testimony ku bujulizi, tuwa obujulizi nga okuyiga n'okumanya n'okutegeera. Mu studio zaffe olwaleero tukyazizza omwami omulungi ate era omuyimbi omuweereza wa Katonda abe nga atubuulira alabye atya olugendo lw'obulokozi, atuwa obujulizi Mukama engeri gy'abimuyisizaamu. Nga sinaba kutwala wala nkwanjulira nti omuntu akutuusaako puroguramu eno buli Lwamukaaga buli Sande ssaawa 2 abeera Murokole Winnie. Murokole Winnie yakutuusaako eno puroguramu ng'ate akwanjulira aba Century Properties abo batesitesi b'ebibuga the real estates ng'oyagala ettaka etandikira ku 80,000 kakadde. Banange balina amataka amalungi Bombo Road, Jinja Road, Masaka Road, wonna w'oyagala wali wonna oba ofuna mu kasente ate akalungi ate bo bakola ne bya kibanja mpola tebajja kuteeka ku pressure. So omulabi waffe omulungi tuula okalire tukwagala nnyo likinga sharingako ne banno balabe omugenyi waffe omulungi ow'olwaleero webali omugenyi waffe omulungi tusanyusa okukulaba. Omulabi waffe omulungi nkwaniriza nze Mima Michael Mukisa yakuyimbira ennyimba nnyingi tosikira bujulizi lwa musaayi kati kaseerako kapande n'endala nnyingi. Mami Winnie neyanziza okunyaniriza ku mukutu guno mugatta bantu. Amiina. Abalabi baffe abalungi bannange munzikirize twanirize omuyimbi ate era omuweereza Uncle Mima Mukisa tusanyuse okulaba ku mukutu gwaffe ogwa My Testimony. Uncle Mima wano tujja buli lunaku okuwa obujulizi era puroguramu gy'olabe babujulizi era tubadde tusaba otubuulire ozaalibwa otya? Mima Michael mu bufunzefunze nazaalibwa mu Luweero district. Famire yange y'omugenzi Stephen Mutebi nenagawa Aneti ninga bonna kati bagenzi. Oh, sorry. Nga bagenzi. Twazaalibwa abaana bangi. Taata wange yazaala mu bakazi ab'enjawulo era famire yaffe tuli baana bangi naye olw'ekisa kya Katonda twaza Mukama yandokola. Olwo Mukama akulokodde nga bazadde bo bagenda okufa nga already olokose oba olokoka nga bamaze okufa? Bazadde bange nedda ebyewaka tewaliwo wadde okumanya Katonda. Okujja kukale taata wange yafa nga sinabalokoka. Taata wange yafa mu 2000 ate mama wange afudde 2022 naye mama wange wafiiridde mbadde nalokoka. Bambi aire nalokoka mu mwaka gwa 2010 naku z'omwezi nga 23 omwezi ogw'omukaaga. Okyabijjukira n'obijjukira? Gwatulaba walokoka lunaku ki okyalujjukira oba? Kaakati olwo Uncle Mima olwo nga tonalokoka sitaani kiki kyakumanyiko? Kaŋŋambe sijja kugamba nti era nali nkola bulungi mu byonna naye kyenyinza okugamba nti omuntu yenna nga tonaba kumanya Katonda obaako gy'oyita bingi by'oyitamu
bingi by'oba okola nga luli twawemulanga twayogeranga ebigambo bwe biti lindako Uncle Mima twazize kuwa bujulizi nsooka tuwemuliremu munnange mpulire ojja kuwemulamu kakagambo njagala sitaani aswale kkiriza sitaani omuswaze kigambo kale akatono akavumu akatono kati ate okwekeredde sitaani okimanyi ekigambo kyogenda uliriza anti tuli mukuwa bujulizi tuli mukuwakosa mbu oyinza osanga ekigambo kyogenda okwogera nga Winnie mbadde nkikozesa nga nze simanyi kibi kibi bayibuli ega kibi era omuntu wayogera ekibi aba akimanyi nti kiki kibi kati ekibi nkireka nga kibi sigenda kwogera kigambo wantu wemuddemu akatono ononya nawe eshogindekere kale Uncle Mima yali muwemuzi nga ye ng'asobola okugamba ogunene ogwakula ne guwola ne gugejja nkugambye tuweeko sampo ebigambo byange byali bibiri bye nali nga nkola obubi nali nga nnimba nnyo nali nga mpemula nnyo kati ng'okulimba ng'olimba oti tulina nga kyetwakozesanga nkyali ku street nga tugamba okusiba evvako kati okusiba evvako gwenda okuba tokimanyi kati okusiba evvako kwe kwogera ekintu n'okiteekawo naye nga tekiriyo kati nga bwe mba nayagala okukwananga gwe Winnie nsobola okgenda mu dduuka eddungi kuba nali ntunda ngoye ebiseera byo mu bino so okufuna timbalandi nga manyi mikwano gyange basobola okwambaza obulungi ne mbasasulayo akasente nenyambala n'ennumba omukyalo oyo n'ensiba evvako nga tulina ne bwebapangisa emmotoka ne musaza kanera bwe bali abapangisa mu mmotoka naye nga bwe mba ndaba ng'oli muwala ali levu ensukkako kati nga nina okusiba evvako kitegeeza okuteekawo ekitaliiwo okweyita kyotali kati nga nzijja bulungi nnyo nenkukwana bulungi n'olaba olulenzi oluto olulina ssente lwambadde obulungi olupaakinzemu nga nina nanvuga kulumusasula yampita boosi kwatidde n'ensawo nogaa nafunye omugaga naye nga bwe ŋŋenda nze ne mmala okufuna byenjagala twala mu nteeri gye oba nnungi nenkugulira buli kyonna kyoyagala ne mmala okusiba evvako lyange gwe n'olowooza ofunye olulenzi luto olulina kashi bwe mmala okufuna byenjagala ku ssaawa ezo ddamu kuddamu ne bw'onsanga mu kkubo waliwo omuwala omu yansangako ne mugaa sikumanyi sikulaba banange muwala gwe yonna gy'oli tukwetondera luli twali tusiba evvako ng'era tetunaba kulokoka naye olunaku olwaleero twalokoka era bwe tukusisinkana bambi otusaasire Uncle Mima kati nga nkusiba bulungi evvako lyange n'onywera kati tulina be twayitanga bakaleebeesi nga nsomuteeka yagamba boss kakati emmali yo twagireese nga nyinza okukwata essimu yange bwene netandika okweyogeza mwe emmali yange mwagitikudde bintu byange mwabire n'omanyira ddala nti wafunye omuki omugagga naye ngaebyo byonna byenkoze nsibye ki evvako nsibye evvako taddewo ekitaliiwo okufuna kyenjagala kati ebyo byonna nabikolanga mu nsi ey'obulimba tenyinza okuwaako testi yo olwo mu ekyo wali oba ng'ofaaki obulamu bwa street gye nabeeranga era gye nalimbiranga ebintu ebyo nti obulamu bwa street nti bulina ebintu byebukushapeningamu naye nga bya bubi kuba kati ebyo ebintu tosobola kubikola ng'oli mulokole nga wakyusibwa naye ate ffe be twalabanga nga weyita omugezi ow'ekitalo nti gwe mugezi gwe wakabi naye ng'ate oluseera nabyo byalingamu obuzibu nti oyinza okusiba evvako ate era nelireeta obuki obuzibu naye mu vvako lyo kubanga tulaba za target gye twagala otuwulire wali ofaaki ekituufu tewabaawo okufa kituufu kubeera wakabi laga nti ndi wakabi kuba omwana wa street ngaffe ababeerako ku street nti oba olaba nga
gwategerera ensi yonna. By the way, abaana ba street abasinga bo bamanyi nti be bagezi era balina n'ebigambo bye bakozesa kati nga bawulidde ekyokusiba ebivako bwe mba sikikunnyonnyodde tosobola kukola ki sisobola kitegeera era nayitirangamu bakyali bange oluusi we twalinga tugenda okubika nomuga leero omwana agenda kusiba vako olwo wafunyeyo 5 go n'opangisayo emmotoka ya mitwalo 10 n'ofunayo batandikoyibo 2 oli wakukwatira ku kabaaga n'osiba ebivako n'oyamba aga 5 ogajjeewa ngakola okola ki nkola sente nali nnyimba ngoye mubi ate nga ndi muyiribi mbizimbe nga singa wabaawo omukyala ngambye nti Michael njagalayo sikaati bweti kweganga tuli sharp ngamba manyi nti Caribbean njagalayo gundi njagalayo yalineni njagalayo yagundi nga nkuyiriba ngena nenjiriba nenfuna sente zange bwe malo zisevinga neziwera nga nkwepikira Winnie nga nzijja nga tutandika nga tulaba wamba kazaabike empaka mufuna omala okukola kati olwo nga tension yeri nti kasita Winnie malo omukozesa Winnie omala omukozesa omuwako ku ssente oba osibye vako obuze bubuzi n'okulya temulidde bwe nabanga njagadde nsobola okukuwa naye kweri evako lye nasibanga mulimu abawala abamu nga yo okukkiriza by the way ne kano kagenda kubeera nga kalowoozo omuwala ali eyo si buli musajja golaba mu mmotoka eyakabi nti ye si buli musajja golaba nti yevuga bulijjaawo emmotoka yiye kati mulimu abawala nga ye ekimusuula amatu oh my god that guy is driving oh my god that guy is looking nice ayambala bulungi naye nga tomanyi nti engoye zazikola ki azeyazika you know kati ebiseera ebisinga gwe n'ogwamatu nga tomanyi eno twasibye vako twagala kufunza kati kasita ntegeera tension yo nti you want money nja kusiba vako nyinza okukwana ebyemirembe n'okola ki nenkwekyangirirako nensiba evako ate at the end omaze okunkozesa yes bwemanjagadde nesente kubanga sisobola kusiba vako nendeta emotoka yandese nkulaze eddala nti ndi mugagga alina kasente kange buli kimu kitambula bulungi netumalirizaawo ebyokulya obiridde nsobola n'okuvuga nenkudoofiiri nenkugamba njakuwa abagagga tebabapapira oyinza okumpapira n'osaba 5 nga naalikuwadde kakati kati n'abawala abamu baba batya okulumba omusajja omugagga n'amusabirawo nti njagala kino bw'oba omulaze mentality eri nti you have aba atya okusaba amangu ayinza ga nyinza omusaba 5 nenefiiriza kati aba atya okusaba kati nyinza n'okumala okukozesamu ebyo byonna esitakuwa 10 notaddamu nakula nesimu eningi blocking kati ekyakuleeteranga okukola ebyo byonna ng'oyagala erinnya kubeera wakabi kulaga nti kati nze mugezi nagambye obulamu bwa street abaana abasinga babeera ku street naddala muzi omukampala oba babeera mu gete eyo ki bo baba bamanyi be bagezi kuba bakreatinga ebintu bingi balina olulimi lwabwe balina ebigambo byabwe kati nze bwe nabeeranga ku street sente nga tuziyita emitwalo 2 nga tuyizita akasala akagazi kati nga 12 tuyizita kasala akasamu twagayitanga makenya amakenya amagazi amakenya gagekasaba amakenya amagazi kati nga ne bwe mba naakufera nsobola okuwogera olulimi olwo neŋŋamba ono ngenda muggyako amakenya nga bwe tusobola kitegeera bakitegeera so twabeeranga n'olulimi olwaffe lwe tucommunicatingira by the way kyova owulira ebigambo ebiva ku street ebigamba storage kyekiriwo omwana kabyaki niye totuwemuliddeemuko ebyo tuwaddeyoko weekuuma naye nagaye sigenda bikugamba naye nga omuntu asobola okugamba storage olwo olulimi lwonna lwakiyaayo storage naye nga jasi akyusiza jasi kagambo kamu nti storage kigambo kya luzungu jasi n'agattako ki storage era aba akubuuza kyekiriwo oba omulala naga kabyaki olwo lwonna lulimi lwakiyaayo lwa street so tulina encommunicating agikuwa okulimbamu okubamu okufeeramu nga kati ng'ebyo byenkugaba byenkola awo oba muki mugezi oba wakali ng'owulira okikulu aya tulaba kati tutuuse
Mima Mukisa omuwemuzi. Mima Mukisa owoku street. Omuwemuzi. Waliwo Okuwemula. Omuwemuzi. Gambe yali. Omuwemuzi. Nedda tetunabatuuka ku paati ey'okulokoka tuveeko. Omuwemuzi. Eyali ku street. Ate nga asobola n'okukozesa n'akulekaawo. Kakati ebyo biri bisatu. Ojja obuwumula otya amatu maama. Ndabwa waliwo otuntu. Nze gwe gwali mu kulaba nja kukulabira nja bikubuuliza. About ekyamatu mu mbeera gye twabeeranga ku street buli muntu anoonya ekintu ekimufuula okubeera ow'akabi. Ow'enjawulo. Waliwo yekuba ttatu n'azijjuza emibiri. Ekitegeera wabawo omulala nga yakozesa drugs oba kayaga oba kaki. Newabawo omulala nga mwenge nga buli kika kya mwenge. Akimanyi. Ng'anywa shisha n'amuyisa ne mu nnyindo n'akola ati mulimu abeekuba drugs ez'empiso. Nga ye kyekyo kimufuula okuba nga ye waaki. Kakati nze okuwumula amatu nakiranga mba munigo ow'akabi. Omunigo ow'akabi. Ng'era we nteekako baseball yange nga ndaba mpumudde amatu nga ndaba mba waaki. Wakabi. Nga bw'oba tulina ky'oŋŋamba. So nga waliwo omulala nga ye ate waakwatayo omuti gwe. Awaba wakabi. Kati nze nali sibisobola. Mwenge nali sigusobola. Drugs nali sizisobola. Nga okuwumula amatu nze kye nalaba nga ndaba mbeera bad boy. Ng'okikuba. Mbeera wakabi. Wasibako ku nviiri? Nazisibako omulundi gumu. Nasibako ko Obuswahili naye nendayira obutaddamu zisiba. Nga ziruma. Nga zikuluma n'ogamba nedda kirekibi. Nali nsibyeko. Waliwo akafaananyi kange akakadde kennine wake nakapositinga nako. Nga nakuza afro. Nali nakuza afro nga musajja ng'alabika bulungi nnyo. Afro mmanyi? Zibeera nviiri za nakyo naye nga nnyingi. N'ogamba nze awo wenjagala. Kati nze ebyo bye njagala awo wendaba nga ndi bad boy. Tewasalako nsawo kubanga obulamu bwa street newankubadde nakola ebintu bingi. Nabeeranga n'abayaye naye nze ekyo ewaka gye nakuzibwa newankubadde nange nali mwana mulalu naye ekyokubba kyali tekiriimu. Sirina lunaku lwe nasalako nsawo ya muntu newankubadde ate nabeeranga n'abazisala era bazisalanga ndaba. Naye nze saasalako nsawo. Olwo sente zojjo musulawa mwali musulawa? Ku street embeera y'oku street teba nnyangu. Kubanga ku street kuno olina boosinkana nga bali wansi w'ebizimbe, waliwo abali mu bikutiya, waliwo ate n'obulamu bwa street kirabika abalala bagenda okwebaka nga obwammwe buba butandise kati. Kati obulamu bwa street kamukubuulire si bulamu bwangu. Kubanga abaana bangi bolaba ku street eyo nga takyalina muzadde nga n'abamu nalinako mukwano gwange nga wa ku street okwo naye nga tamanyi taata we tamanyi mama we nga talinako wadde n'owekika n'omu bw'amanyi mu bulamu bwe nga ali bw'ati mu nsi kati nga ensi ye esobola omukozesa kyonna kyakola ki kyeyagala. So kati obulamu bwa street obwo si bwangu nti street gye twalinga tusula nga muyinza okufuna akayumba katugeze nga mu ghetto ekyasinza okuba embi wano katugeze oba ekatwe ne mufuna akayumba nga kali eyo mu myala kalimu ensiri kali ne mufuna abavubuka nga 6. Ate nno ng'olwo nno muba mufunyefunyemu mu kasente naye nga muba temufunye ssente nga tumala okukola ku street okwo. Bw'omala okukola ng'ofuna ebibeera byo bulungi tulina gye twabiterekanga myala nga bw'omala abantu nga bamaze okuggwa mu kibuga katugeze essaawa nga 6. Street z'ekibuga kya Kampala bayire zibeeroke kubanga mulimu ababa basigala bakola abasuubuza ababa batikula emmaali biki mu bizimbe ebimu era abantu basigalamu bana bagenda mu maclubs abakola ki baba batambula. Kati street sinzibwa okusulako sinzibwa okufuna ebibeera byo weeralirira awantu olaba nga wali comfort bulungi. Tulina ng'entunga gye twabitunganga ng'enkuba neweeba ekukubi tosobola kutoba ng'oli mu comfort zone. Kati natuuka ekiseera nga nnyimba engoye mu owino nentuuka nenfunawo kolumu gye balinga baterekamu emigugu ekizimbe ekimu kati nga bamanyi okuŋŋamba nti nsuleyo nja kukuumayo. Kati ate ekyo nga kuba mukisa naye nga ku street we twasulanga ng'era bwe bukeera ssaawa 12 oba olusi ssaawa 10 ye na 10
10 ekibuga abantu baba batandise tokiyingira nga muzuukuka ng'ogenda gy'ogenda ng'otambula gy'otambudde oba olina akalimu ng'ogenda ng'oyiyo oba olina boosi gw'okolera otambuza bindaazi oba lwaki ng'ogenda ng'okola ki ng'ogenda nga bakuwa emirimu ng'otandika okucapa tebakunaaba ebyokunaaba byabanga byakweyiya oba ofunye wonaabira weranigudo oba tofunye oba olina mikwano be bano bendaba bali mu mwala gino emyala ng'aliko anaaba talina nansonyi beebo naye natuuka ekiseera olw'okuba nti nze nabeera ku street naye nga kati olwo nze ndi mukulabamu Mima waffe atanaaba ke kafaananyi ke ndi musika nali sinaaba ekyo oba omanya era ekyo kisuubi nze omu ku bantu abali batayagala kunaaba ddala nno okunaaba kwange kwa lutalo ng'oli baadi oli tewalinayo linnya lye baali bakwongerako golowooza Mima lyavaawo yaveeri nga bali kutuddeko Mima nalinga neyita Mima the company nonti Mima Michael Mikisa mukama ate nange yalimpanga maze okulokoka naye before that nalinga neyita Mima the company era ku street bonna balinga bamanyi Mima the company that's my street name kakati Mima Mukisa awo tebirina engeri gye byakwaffectingamu ekintu kimu kyenyinza okugamba omuntu bw'ayagala okwonooneka asobola okwonooneka ngaye naye Katonda alina kyeyatuwa azi nga self defense nti era by the nayimbayo okulimba lwe bayita omutima because me I sing nyimba ekintu nga nkirinako proof nga nkirinako okukapa omuntu okukola kyonna kyakola mu bulamu bw'ensi eno bwino aba asazeewo na mutima gwe kyobala ne bayibuli etugamba nti okwetwalira obulokozi era osalawo naki na mutima gwo n'oyatula nakamwako kati n'omuntu akola ebintu ku street kagambe nti okusala ensawo era osalawo naye nze nebaza Mukama nti famire gye nakulira maama wange yali teyanjigiriza bubbi yali teyanjigiriza bintu byakisa newankubadde nti bwe bulamu bwe nali nnyingiddemu era namalirizanga ndaba si bwe bulamu bwenkola ki olina okubeeramu kati ng'ebintu ebimu sisobola bikola sobola nze gwenza obwa bad boy wange nalaba nga kuwumula matu kola ki naye ng'okunywa omwenge kyo ndaba kibi okusala omuntu ensawo ndaba kibi okunywa enjaga nga kyo nkimanyi kibi okuzannya zaala nga nkimanyi kibi naye nga tenabeeranga ne omuwala nga kyo si kibi era n'erinnya lyenkugaire neeyitanga nti Mima the company nze baalinga bamanyi nga nina emikwano mingi kampani naye ng'ate nze muntu atanywa njaayo ng'ate mbabeeramu sinywa mwenge naye ng'ate mbabeeramu sisala nsawo naye ng'ate mbabeeramu kakati Uncle Mima obulamu bwa street kiki kintu kyojjukira ekimu kyogamba nti bannange kano akantu ko sirikeerabira ku bulamu bwa street ekintu kye sitalyerabira olunaku lumu mukwano gwange yagenda n'asala omukazi ku makya baali bazze nga basuubuzi manyi abasuubuzi baavanga embalala bwabwe bambi bafala fe twabalabanga nga bafala azze n'akasente ke asubula engoye maama wa Winnie bambi azze bambi n'akasente kati bakazi baba kyekibuga oluusi ate ffe twabalabirangawo n'omanya nti ono wakyalo baba bakankana akyawuse watadde sente aba akwatirirawo bwe kaba kasawo omulaba nga akakwata era akakuuma oshegera omulaba ng'aba atya kati bayingiranga owino saawa 10-11 okusuubula ezo engoye ze bayimba kati nga ffe we tukulaba tutegeererawo kati ku olwo nze yazigirira nze nali sibba naye nga nziga naye era nange mba mubbi nze yaziga eŋŋamba nti oyo ayinamu twaliyitanga jjuguli bwemanya nti oli tumanya olinasi kati nga bwemanya alinamu ejjuguli ng'omulabula omugawo yalinamu ejjuguli nga nsobola n'okyogera naye nga totegedde era ne kaakati mbadde sisobola kitegeera ngamba kyali wano mugawo ejjuguli mweriri kati nga bakubirako nga batandika okutambulirako nga bakubaza bayinza n'okubeera nga 6 nga gwe tomanyi nga buli wodda bwe bakola ki kyobula Kampala y'abagezi Kampala togireeta n'oba obeeramu buli kanaku nga mwe bakuzaalidde bakubba Kampala tebagireetako maalo ne woba mwokulidde nga mu bakuzaalidde nze sisita wange bamuzaalidde wano Kawaalo omwo
yagendako mu kibuga ne bamuguza engatto ng'aziraba bulungi nnyo ne bamuguza engatto nga ya sayidi ndala n'eno nga ya sayidi nowakana omukazi oli ne bamuba ne tumutambulirako ne tumutambulirako kati omukazi oli bwe baamala okumusala ensawo nga bamaze okumuggyako ssente nali ndaba buli kimu kati omukazi yakijjukira luvannyuma ng'amaze okutuuka w'agenda okusuubulira okukitegeera nti akasawo bamaze dde okukasala ensawo bakasala batya twagala otunnyonnyole bakozesa tekiniki nyingi abamu bakozesa obukirita abamu basobola okukozesa akanyigirizo basobola okukusa kati owino yedda watambuliranga mu kakuubo nga mubeeramu abantu abamanyi wino eyedda nga mubeera akakuubagano kangi timuyinza okukwata akakuubo bwe kati nga mwenyigo nayitawo nadde eri bano badde eno bano basuubuzi bano beetisse emigugu kati bagera akakuubagira ako mwe bajja bayinza okwenyigako bangi ne bangi naye babala bagenda okutuukako baba bakubazedda nga bwe nagambye nti tumubalirawo tumanya nti alina ejjugulu ne batandika okufollowinga abantu nga 6 ng'onajja waabala ono wajja waabala ate buli omu aba amanyi ekyokukola buli muntu alina paati ye toli ayinza okwetesa n'agamba nti wanaagaana okwenyiga oba nga tumusanze awantu awali abantu abangi tufune awantu awalala kye tujja okufera oba ojja oleetewo emboozi oba ojja oleetewo ekintu kati nga bwekito nga bakubba mu nziba nnyingi ng'ayinza n'okugamba mami mbadde tulina tulina engoye naye nga kyayagala kuteeka we basobola okufundiza era bakole ki bakugyeko kati ye ensala y'ensawo eyo nange sijja kulimba kubanga nange mikwano gyange baasukkangako ng'oyinza n'okuba ng'okakutte najja n'akunyenyaamu katono nnyo naye ogenda okwekanganga esente mu kasawo asala nsawo abamu nkugambye baasalanga oba emikono gy'ensawo kugambye abamu tebaasalanga naye nga kisinzira embala gy'abaakubaziza n'ensawo eyo nga bweri bw'oba ogikutte banange mugende mwowino mu kibuga muno nga mwenywezeza amasawo nze era yange ngikwata bwenti nagifunira olujegere njambalira mu maaso so kati omukazi we bamala okumubba mazima omukazi oli bamindooza ssente ze naye alina obuvunaanyizibwa bungi nga bwe nkugambye nti nze nalinga omutima ogwange si gwa bubbi newankubadde nabeeranga nabo naye omukazi enkaaba eri gye yakaaba yankwatako nnyo omukazi yakabira ndooza almost 2 hours nga kyaganyina okusitukawo ng'awunze kubanga gyali emitwalo 28 ebaali bamubyeko naye omukazi alabika okuba yali azikoleredde nnyo mukazi n'akaaba yakabira essaawa 2 nga mwe mukyaliwo kati olwedde twamubbira fe olwedde twali tukubiranga mu owino nze nalinga nyimba ngoye netumala okuyimba ngoye mu owino nga tuzireeta ku street eziba zifisseewo eno ku mini price paaka nkadde moolo nga tebananagizimbawo nga ffe gye tutundira bayitangawo mukajja abasinga bakamanyi ab'omu kibuga akajja kati omukyalo ye yakaaba mutuufu nange nentuuka nempulira ekisa kubanga yagaanirawo waliwo bwe babbanga n'akkiriza defeati n'atambula n'agenda naye kyandetera emotion nti yakaaba almost 2 hours era olunaku olwo nendayira neŋŋamba siddamu kuziga era nabagambiro nemagamba siddamu kuziga siddamu kukola ki kubazigirira nti ono alina ssente n'ebintu byammwe mbikozeeki kati ate abaana ba street balinanga omutima obaba ng'oli ttiimu emu sebo tolina bivaako era tosobola keera nkya n'omala bagamba bugambi nti bavuddemu basobola n'okukola ekintu basobola okufumita basobola okulinda ku street nga weebase ne bakucunya ne bakuba n'okukuba nga baba baagala nti mwekkiririzemu muba nga muli ttiimu muba ttiimu ate ababbi balina ekintu kimu abaana b'oku street abo nti babeera ne ttiimu egyo teri alya munerukwe ne wootuka okumukuba okumutta nga munnaabwe bamukutte tayogera kati nze nagenda okulaba nga obulamu bwennyingiridde ng'emazima sijja kukola ki busobola naye neebaza mukama nampa ekisa nengenda nga mbavaamu ki mpola era mu owino netandika okulekerawo okukolerayo nenzijja eno ku street nga gyenyimbira engoye gyetundira jjini z'abakyala awo mirembe kati otandise okukkakkana naye ng'era ebiri mwebiri byenkugambye bye nakolanga naye nga ka pressure kakende nga gira ekikoosi
nkyejjeeko. Ng'ovudde ku street biki ebirala by'ogamba nti naye bannange bino byosi nga teyali? By the way, abantu abasinga bamanyi Mima Michael mukozi bwe tebamanyi nti nali nkozeeko mu bbaala. Ate by the way, before coming to street nasooka kukola mu bbaala. Naye nina ekintu kye nakula nga saagala, nga sinywa mwenge, nga sinywa sigala, n'ebintu ebirala byonna, okuzannya zaala nga sibikola. Era ebbanga lye nakola mu bbaala yali mbeera kuba gwe mulimu ogwaliwo. Ate n'omusajja oyo mwogerako nnyo mu interview zange, bamuyita Isaac, yannyamba nnyo n'ammunjula ebintu bingi nnyo okukola mu bbaala, kubanga ebbaala eyo gye nakolamu yali nga bugolobyawo, bayitawo kiswa. Abamanyi mu kiswa ebugolobi bamanyiwo. Ng'owera ng'okola ki? Kati nze nabalanga mwenge gwe balinga baleeta, nze akubira abamotoka mutuleetere kuleetesibwa ekiti, mutuleetere kino bwe kiti ne bwe kiti, nga nze bwe buvunaanyizibwa abantu. Nga bwe buvunaanyizibwa. Nga nze abala omwenge nti gwayingidde crates meka, naye nali nga sisaavinga. Waliwo abawala abalinga basaavinga n'ebintu ebirala. Kye nakolanga mu bbaala almost 2 years. Ng'olya kasente k'omwe. Obulamu bwe nalimu before. Then bwe nava mu bbaala ne nyingira street nga bwe ndikugambye. Bwe twava ku street? Ate kati bwe nava ku street nga sinaagivaako, bayirawo we nalokokera. Before obulamu bwa street bumala okukaluba, olwo nvudde mu bigurupu biri, nvudde mu kusula ku street kwennyini, eri mu buyumba gye twasulanga, nfuna mukwano gwange. Ba nalinamu ekitone ky'okuyimba. Kati ng'oluusi we mba nnyimba ennyimba, manyi okuyimbawo obuyimba. Oba ezaava mu Mamuze Radio, ebiseera bwe baali bakajja nga bali so hot. Kati nga manyi okuyimba ennyimba zaabwe ezo zinyambula zaani. Kati ng'oluusi mba nnyimba ennyimba, abantu nga bagamba muvubuka alina eddoboozi eddungi, ayimba bulungi. Kati munene ntandika okuganja, wawino n'eŋŋanja, ku street n'eŋŋanja, kati ng'abantu banjagala lwekyo. Nga bagamba muvubuka ayimba alina eddoboozi eddungi, era nga bampita muyimbi. Kati ne wabawo mukwano gwange omu essaawa za Kanaali Dubai, bamuyita Second Robert. Yonna gy'oli, I salute you. Ye musajja yasooka okunzikiririzaamu. Agamba Mima Michael you have a talent. Wali olikodinzeeko ku luyimba. Kati nali sigendangako na mu studio simanyi. Naye nga talent nali nkola ki? Nga y'ogirina. Era ye yankwata n'antwala mu studio, yalina kawempe. Ng'ebyo ebiseera studio ennyingi zikyali eyo kawempe. Eyo gundi wawawawa nga zikyali eyo. Then we twatuka mu studio n'ansasulira ne tukola oluyimba lwaffe. Olw'ensi olw'eddiini. Lwansi maama. Lwansi. Nga lugamba lutya tuwemuko ku music awo. Tuwemu kasampolo. Kasampolo bawulire abaana bakube. Baali bakayita musaayi, wafuuka musaayi. Wafuuka musaayi. Kacholi musaayi, wafuuka musaayi. Ani oyo gw'ogamba? Mbeibo ogutamuza omutima. Nnyimba z'ensi zibeera zakuwaana muntu. Omanyi ffe tukulidde mu church. Ganaga umeme, gankuba gasanyalaza. Anyway, yosagala gendayo. Nga kwegamba okitwalira awe. Ngakikuba, nga nimuzibu nnyo. Then twakola kayimba ako, ku street n'embeera wakabi. Abaana nga bakakuba nga n'enfuna erinnya. N'envimba nga bw'okyogedde. N'envimba n'embeera wakabi. Kati ate awo n'enfuna n'emikwano emirala. Naye Katonda bw'aba nga yakumanya, wabeerawo obulamu Winnie nga si bubwo. Nga ne woba obubeeramu, olaba tobufiitinga. Era nze kyowaa ntera nnyo okugamba abavubuka bangi. Sabanga nnyo Katonda omubuuze kiki yakutondera ku nsi okuba bw'ojja okuwangula. Kubanga n'onaabeera mu bintu bimeka bye weegomba okukola nga si bibyo, tojja birabiramu mukisa. Bijja kumenyera bwereere. Nnyimba akayimba ako kakola nnyo ku street, biki mbampanyowanye. Naye ngera ne wengenda mu clubs okuyimba ezimu oyo mukwano gwange ze yantwalangamu obubaalo bumu. Ndaba sibifiitinga. Naye ng'ate abantu banfuwa ssente, ndaba talent njirina banjagala. Naye ng'olaba tojjaawo. Nga sijjaawo. Kati olunaku lumu embeera n'entabukira nnyo kw'oyo mukwano gwange gwe nkugambye. Eyanzikirizaamu n'antwala mu studio.
nga siri kyalina wensula nantwala ewuwe bwe yantwala ewuwe ng'alina luumu emu naye nga bajjawulamu kateni kati nga nze nsula mu ntebe ye nga ye asula wali ne mukazi we naye kino bankyogere naye kankireke tosirikira bujulizi mu nyumba ya Mukama Mima Mayiko sirina lunaku lwenjagala nti nabawulira nga oba bakola ka sexy kankireke naye nga kyabadde agenda okwogera omulabi waffe omulungi naye embeera bwetyo gye nalimu nensula ewa mukwano gwange oyo gyali almost emyezi 3 embeera egaanye kati nga wentebereza okuddayo ewa mama wange alina abaganda bange bangi taata yafadda naye kati gw'omwana yali abadde ku street ng'omaze okuyiga okukola evoko oba yevako kati oyingidde mu karuumu osula wali mu ntebe mu ruumu emu boosi ali wali ku buliri embeera teyakwisaamu bubi awo ebyo bigumira bw'obeera mu mbeera kankubulira omuntu newaba akuwadde buwi kyakulya okyebaza era oyo mukwano wakyo obala nze musalutinga nnyo bamuyita second Robert Byali mu mbeera yonna gy'olina okumanya oba olina okufightinga ate buli muntu alina olugendo lwe okitegeera so mu mbeera zonna olina okumanya nti kati kino kyakaseera naye wano nja kuyitawo era nabeerawo emyezi ng'egyo nokula ntandisa obbafuukira ekizibu tolaba sikugambye ntandisa obbafuukira ekizibu bambi kuba mukyala we naye yali akola nga n'omwami akola kati nga nze manyi okusigala ewaka era naye olw'okuba nti naye era yali akola omulimu gwe gumu nange gwe nali nkola nga naye atunda ngoye ku street ng'era tugenda naye kati ye ate that time yali atunda mpale kati ate nga nze nnyimba ngoye biteeteeyi bulawuzi biki kati ate nga ye atunda skinny jeans kati ng'ate ze skinny jeans nali sinakuyiga kuzitunda buki era nazinjigiriza kati bwe nafunayo obusente nengenda nempangisa akayumba ezanna bayitayo mu kibuti oba mu kibutika sijjukira bulungi ndowooza mu kibutika that time nga kyalo nnyo nempangisa ennyumba yali ya mitwalo egyo 3 kati ennyumba eyo netuuka nenemera n'okunemera nga ntambuza bigere okuva mu kibutika awo ku ntebe roodi paka mu wino nga nzukuka ssaawa 10 naye nga bayirawo kweza engoye ze twayimbanga mu wino nga bansasula nusu 12,000 naye nga 12,000 kwe kuli lanki nga kwe kuli ne transport agenda okuzzaayo kati nga kwekuli sente zonna kati ng'olina okuba omugezi nogaa kansevinge then nterekeko kyenaalya kati bwe nazifuna nga ku street okwo kwabeerangako enkoko oluusi batunda ebifi kya nusu 5 ng'ebintu tebinaakulinnya nnyo ng'oyinza okugulako ekifi ky'enkoko kya 5 ne muwogo oba wa 2 then n'ogulayo ne kyayi wa nusu oba 10 nga kyayi omukale oluusi wa 10-2 that time n'onywa n'olya n'ogenda ne weebaka n'otambuzawo ebigere ate ku makya n'okeera nnyo n'ogenda kuba boosi waffe gwe twayimbiranga engoye akeeranga kusala ngoye nga tuzirondamu first ne second waliwo ze bagula mu botiiki abatwala mu botiiki then ne zino zisigalawo ze tuyimbe ze 3-2 so embeera nga bwekyo bwekola ki nga bwetambula kati awo tusembedde ojja kyajja kikyagwoyatula obulokozi kati bwe najja bwetyo amaze n'okufuna akayumba ako mazima Winnie embeera yatabuka naye ntuuka nga ndaba mu bulamu nkoze ku buli kintu kyonna naye nga bwe ndaba nti bwe naddayo wa maama wange naye mukazi munaku talina kyage ebyokusoma byagaana kati nga all in all I have to struggle I have to fight for my way olina okuyiiya yes at that time ngenda okulaba obulamu bwa switi bukalubye nnyo amazzi ge tunywa balonda bukebe bwe booza ne bateekamu amazzi ne bakuwa amazzi ga 10 naye nga bagatadde mu kakebe nga birwaza ne kansa because balondanga bulungi bitupa mu kibuga nga fege mazzi ge tunywa nga tosobola agenda ogule kacupa ka Renzoli mu supermarket nga n'emmere yennyini gye tuli emmere y'omu kibuga ya bbeeyi nga ffe tulya katogo ko ogamba omuntu ndeeterayo ka 8 ka 10 nga kosobola nga bona agamba ogula eri emmere ya 13 by then 10 nga togisobola ng'eba ya bbeeyi nnyama nkoko nga togisobola
Then when natuuka mu mbeera eyo olunaku lumu mba ndi mu kalumu kange ako kenkweke nasasulanga emitwalo 3 ng'omusajja nakaata manje emyezi 8 zinnemye okusasula nga nno n'ebyo ebiseera mwewala bwewazi muweta bikuubo ebyo nali mbiyimbyeko abamanyi ennyimba zange nali mbiyimbyeko nga muweta biki bikuubo kati by then n'atuuka n'awamba n'ebintu byange byowabinamu nali nguzeeyo kawufa kange nguzeeyo kafaani mu nnyumba ka TV era bayirawo obuntu bwe nasooka okukola we landlord yabuwamba kubanga ssente zaatuuka nga nnyingi nga so azisasula naye nga ennyumba yali ya mitwalo emeka naye nga ssente nazo zikola ki ziganye zinnema kati olunaku lumu bwe nakomawo ng'awambye ebintu ebyo kuba yasala kofulu yange n'ateekako kofulu eyo nkomawo era musala ebikuubo ndowooza era ne leero omusaza ekikuubo ngenda kwebaka olwo nasanga akyusiza kofu nga n'ebintu yakoze eki naye nga yandekeddewa ekintu ekyo kakeeka n'omufaliso yali agugjeeko olwo natuula mu nnyumba nga ntunuulidde bweti mpozi n'ekirala ekyalimu mwalimu ngoye zange ne ntunuulira ennyumba nga entunuulidde bweti nzijjukira olunaku lwe nasooka okwogera ekigambo Katonda ne mugamba Mukama bw'obanga gwe Katonda yatonda eggulu n'ensi nga gy'oli njagala onzita olunaku olwaleero kuba siraba mugaso mu nsi naye bw'obanga gy'oli baako kyokola bwenkyo naye nga nali simanyi bya Katonda kuba nze ne famire gye nkuliddemu gyenagamba yali temanyi Katonda nga ne ku Sande tetusaba nga ffe tumanyi ekintu kimu omwana we bamuzaala bamutwala butwazi ne bamugema ebisigadde kati olunaku olwo Katonda ono mwesigwa nabiriyalizinga maze kulokoka enkera waliwo sisita wange nankubira esimu bwenzirako yali abeera kiwaatule by then nangamba Michael omanyi okuyimba omanyi okuweereza buwa kitolokoka banange namuvuma nga toddamu kunyumiza bya bulokole gwe ebiki saamuwemula naye namuyombesa akuba sisita wange oyo kale twali tukwatagana nnyo nga muwuliriza nnyo nga mpuliriza nnyo then bamuyita Nakabijjowa Byali yafumbirwa Katiiga Joan tukutumiddeko Byali aliyiga ngaawo mu town bawe gye yamuzimbira then sister wange oyo nangamba jangu Michael olokoke nange ne muvuma nga we nasoose okugamba balokole nabavumanga nga we nsanga bulira enjiri nga ne waba talina kyanguze nga muvuma by the way tekiri ku muntu yenna omugamba otya nabavumanga kati bano abasirwa ani abasasula balabika bakolera na gavumenti omuntu ajjawo obudde obuddaawo n'atandika ga Yesu awonya Yesu akola ye Yesu yaani because abantu abasinga tebakimanyi nakimanyi obola nze mu buweereza buno bwonna buli mpa respect omuntu abulira enjiri kubanga njogera mazima nga sirimba balokole nyimbyeko ennyimba ne zirokola abantu ne bankubira ne bangamba Michael nalokoka lwa luyimba lwo naye nze siyimirirangako katoti neŋŋamba siyimirirangako ku kkubo nembulira ndi kuba mmanyi omutangwe gwe kikola ki bw'ogendayo nga Katonda si yakusindiseeyo si kyangu basobola n'okukutomererawo n'okutta kyobola kirungi okugendayo nga Katonda yakikuwadde nze kyobola Winnie mpa nnyo omuntu atwala obudde n'ayimirira niwe luba lunaku olwo nagamba Yesu awonya lokoka kubanga nze kyonna kikuba kati sisita wange ankubira essimu nga bwe nkunyumirizako kyekiro nasula nkaaba nga ndaba obulamu bukomye nga bwe ndaba enzirayo mu kyalo si birungi then sister we yankubira church by then yali asabira kiwaatule nga waliyo church neŋŋamba kaŋŋonde nga mpuliriza nnyize buli kimu nkikoze naye nga ndaba obulamu tebukola ki tebukyuka kati nze Michael mu mutima gwange kubadda era nze zimu strategy zenkola mu bulamu bwange nze Michael ekintu bwe kigaana ngezaako era nze okuyingira mu bulokole nagaba bwekangezeeko kati sister wange olwo balina olw'eggulo nga bagenda kuweereza olw'eggulo kuba yali muweereza neŋŋenda era nze njukira olunaku lwasooka okuyingira mu kyaki nagendera mu kinu n'ebisaana nga nina amalala gonna ne ntuula emabega n'ensirika ne bayimba ne batendereza ne batunuulira naye nagenda okulaba nga mu mutima gwange mpulira bulungi nga buli bwe basinza mpulira bulungi nga waliwo comfort gye nfuna nga bwe basinza mpulira bulungi
ennyimba ze bayimbanga nga mpulira zinkwatako ng'ebigambo bye bayimba nga mpulira ng'olaba bireeta obulamu nga bireeta obulamu kati nembyagala era olunaku lwaddako nze kennyini zegamba sisita wange nemuga ngenda kujja tusabe naye by then ennyumba jjukira naggambye baali bakoze eki bajjukuddeemu nga siina wenkola ki wembeera kati sisita wange natuuka n'okuŋŋamba jangu osule ewange kati ate nga naye ne bbaawe era gwali naye kati baali balina kazigo nga bapangisa kazigo nagamba jangu osule kati nga nteberezamu okuddamu embeera era gye nasulamu ng'eriyo wamukwano gwange neŋŋamba nedda naye neebaza mukama mu mbeera eyo taata wange owawanekawaala weyankubira nawe taata wange omuto kuba katonda ono namulaba mwagaddeko ekintu kimu nti wawa yakumanya atandika okukolera process kati omuganda wange tumaze ebbanga ddene nga tetunyumya amayika obeerawa ekiye wali oyimba wabirekeraawo namugaba nyimba biki kati then kumunyumiza emboozi yange we nagimunyumiza bambi nakwatibwa fe waneewaka taata yatuwa luumu tusulamu ne muganda wange omulala jangu tusule wano era ddasaawo engeri gye nagende wa taata wange oyo omuto era oyo muganda wange nagenda nayogera ne taata kati oli yali taata wange muto kuba taata wange yali adda ku oyo namugaba awe kasita mwana wa muganda wange ajja akola eki abeerewo naye era nawo obulamu tebwali wangu ne twebaka mu kaluumu ako nembeerawo kati then nendokoka nga nakagende wa taata wange oyo nensalawo nendokoka nga ndaba abalokole bashalinga bayirenza abalokole banyaniriza Winnie kubanga balinga oluusi basinza ogenda okulaba omuntu ajja akugamba mukama ngambye enkuweyo 10,000 kati neŋŋamba wano sijja vaawo era nze bayira ekyandetera n'okulokoka zaali ssente naye kyesirerabira ku kulokoka kwange olunaku lumu mba ngenze ku kyaki eyo okusaba saavisi y'olweggulo yakwatanga nnyo era sisitamu gyantwalanga mukweyo kyaki gye nalokokera waliwo omukyala yali yazaala abaana aba basatu babeera balongo oba bayita ba triplets simanyi abo kati njagala nnyo obulamu bwange abalongo kati katonda ono ekintu kyoyagala era kyakuweeramu omukisa kati lumu omusumba agamba oyo omuvubuka oyo atudde emabega aliko obuweereza bwatyo naye nga zibi sibimanyi ogenda kuweereza nnyo katonda agenda kukozesa nnyo jangu otuyimbiremu wano oluyimba lumu kubanga bwe balinga basinzanga nange ensinzi era bamulwekoonangako nebafukuka ngayimba kayina eddoboozi kati nze nno nga sibafaako nnyimba biki byange naye nga mpulira ennyimba we ziri we mba nziyimba eza gospel mpulira obulamu mpulira nga mpulira emirembe ne mba siina ssente so omukyalo oyo we bampita okuyimba n'ennyimba oluyimba era nze oluyimba lwena sooka okuyimba mu interview zange zonna nduyimba lwali lwa Betty oba Namaganda oba Betty muwangu sijjukira kwaba babiri naye nga luga bannange Yesu abatamulinanga mufiirwa bingi yalina okwagala kuli okutasosola atoba nga wamufunye singafunye sente banange nga wamufunye singafunye zaabu lwelwo oluyimba era lwe luyimba lwokka lwe nali manyi mu gospel kubanga nzijukira omusumba oyo weyampita nga baako oluyimba lwa gospel lwoyimba lwero lwe nayimba naye kati ennyimba gye naluyimbamu bannanga abantu banfuwa sente n'oyo omukyala gwe nkugambye yazaala abalongo mweyajjira nampa $50,000 ate ebiseera gyali gyakajja akapapula akakeetaano nga kakajja muno nasanyuka noyongera mu vibe katyawe neŋŋamba kati ono Yesu aba agaba n'essente ng'agaba n'ebizike simuva zaali sente ze zaakulokola Mima awo Yesu ne zikunyweza n'akulaga nti nina buli kintu bw'atyo weyanyweza kati ate Katonda n'anjigiriza nnyo okumunoonya era nze muvubuka yanoonyanga ennyo Katonda nga neeyawula nnyo nga nsaba nnyo nga nsiiba nnyo kubanga ate bwe namala okulokoka ate sitaani era nanumbayo nga kyayagala nali nga njagala nnyo bizinesi okusinga ate music kati ate nga Mukama yandabamu obuweereza era Mukama kye yasooka okukola nze we nali ndokoka Katonda yasooka naŋŋanira okukola naŋŋamba ndikuwa omukisa naye emirimu gikole ki gikutule mpeereza naye nsooka nenva ku mirimu gyonna
nenva ku mirimu gyonna so N'otereera. bwe na lokoka era nentandika olugendo lwamu olw'obulokozi. Amina. Kati manko Mima nga tugenda okumaliriza bubaka ki bw'owa abaana abali ku street tubagambe eki bwe tuba tubuulira enjiri ku street tubagambe bigambo ki? Omwana wa street ekizibu ekyalina kyaba amanyi ye mugezi naye nze kyenina kintu kiri kimu bw'abuulira enjiri buulira enjiri baba bagiwulira era naffe twalinga tugiwulira naye nze kyemmanyi Winnie Katonda bw'aba nga yeyakulonda nga yeyakuyita oba oli muyaayi oba oli mulasita oba oli mutemu oba oli ki akaseera kowe kajja ojja kulokoka. Bujulizi ki at least ajja kuyisa mu mbeera gwe kennyini otuuke okaaba omugambe nkwetaaga. Anko Mima abalabi baffe akantu kenjagala osembeyo okubagamba bujulizi ki mu bulamu bwo nga tutaddemu n'olunaku olwaleero bujulizi ki bw'ogamba nti naye omusajja oyo yankolera ekintu buli lwe nkijjukira nkaaba bukaabi olw'essanyu? Kyenzijjukira mu bulamu bwange omuntu yenna kyali ankoledde mu bulamu kaŋŋambe omuntu eyasooka okunzikiririzaamu naddala mu gospel baali bamuyita blessed Charles kuba Katonda gwe yakozesa okulaba ddala ekirabo ekinene ekiri mu nze osanga naawe saali kutegedde naye omusajja oyo yambelivingiramu nnyo 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 Katonda nakitegera luvannyuma Katonda gwe yakozesa okutandika okugyayo kyendi. Kati kyekintu kyokka mu bulamu bwange nti kyenzijjukira ne ngamba Mukama weebale yakuvumbula kyewali tomanyi nti kyoli. Bananga abalabi baffe abalungi olwaleero tubadde ne Mima Mukisa byonna Mikisa. Zesiri Mukisa gumu Mikisa many blessings. Okay, tuline Mima Mikisa. Omuntu eyali omuwemuzi lwakubaganya tuwemuliramu yakola buli kintu kyonna ejjogo yonna buli kintu yakikola. Yali atambulira mu basazi b'ensawo ono gwe mulaba omukulu. Ono alina n'eccepe y'amatu yawumulako n'amatu. N'ebyo n'oluvannyuma Mukama n'akola ki? N'abimuwonya n'alokoka. Kaakati Mima Mike omuyimbi sooka otumireko era abalabi baffe obasiibule nako. Bannange abalabi ba puroguramu eno baagala nnyo mwebale kugyekuumirako era nsaba Mukama abawe nnyo omukisa naye kansembeyo akalowoozo kano okukakamu eri buli muntu yenna alaba puroguramu obulokole kyabbeeyi bw'ogezanga n'obufuna tubuzanyisa kubanga abamu babufuna ne babuzanyisa tozanyisa obulokole. Obulokole ly'ekkubo amazima n'obulamu bintu by'ensi bitumaliramu bwereere naye Yesu ly'ekkubo amazima n'obulamu bulokoka. Ate bw'oba tonalokoka lokoka naye bw'oba walokoka lokokera ddala. Amina. Abalabi baffe abalungi aba Index My Testimony mwebale nnyo okwekuumira ku mukutu gwaffe guno omulungi ogw'obujulizi oguyigiriza. Bannange mu studios olwaleero tubaddemu n'omwami wa Katonda Mima Micheal atubulidde yonna gy'avudde. Kansuubire nti oyizeemu era otegedde. Nze abadde akutuusaako puroguramu bampita Winnie Murokole omuntu eyalokoka bayiza we nalokoka mmwe mukyali awo. Then ekirala kyenjagala okubuulira gwe ng'oyagala ng'owulira ng'oli eyo ng'oyagala poloti nkwanjulira aba centuries ejja kutuusaako ettaka nga bw'okyagala ekintu kitambule bulungi nnyo 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 nnyo. Ekirala banange subscribing following sharingirako abantu sharingirako abantu bategeere obujulizi ono yali ku street gwe tetumanyi. N'ekirala bw'obanga oli eyo ng'owulira oyagala kujulira Mukama ono omwana nno gwe tukyazze olwaliro ayinayo akayimba mbu tosirikira bujulizi
obujulizi tolina busirikiri abamu tubeere ntugamba mukama bw'onontwala ebweru n'onkomyawo ndikuweera obujulizi bw'okomawo tobuwa mukama bw'onyamba n'enfuna olubuto ngenda kuweera obujulizi tobuwa mukama bw'onyamba nze Winnie n'enfuna omwami nankuba empeta amukwadde towa bujulizi banange mujje wano mu comment section otuwandikire ogambe banange Winnie nnoonyaako nina obujulizi bwange oba Winnie nnoonyaako nina omuntu wange gwe mmanyi alina obujulizi obusobola okusumulula abantu. Thank you so much, tubaagala nnyo. Thank you.